Ensonga za Lil Pazo zikyakute wansi ne waggulu era nga buli lukya tugezaako kulaba nga tufunayo omuntu omupya ajja okuzoogerako. Reason being muno kikwata ku bayimbi bonna ate is one of the superstars. Olaba twasobola okusondera mukyala amanyiddwa nga Evinira gwa Kasente n'agenda ebweru era katwenjogera ali mu ggwanga lya Ttake okulaba ng'akola ki nga bamukolako. Ate what about Lil Pazo naye ng'ate abadde akyali wa mugaso nnyo ate ng'akyalina hit wanewa e Kampala. Omuyimbi amanyiddwa nga Shidy Style eyakuyimbira akayimba Shidy Style omutujju nenze by the way sikatogereko ku remix Shidy Style je yakola ne Gravity omutujju no original ye je yakola iro yasinga okunyumira nze nange remix yanyumira bakubye zino omakajjo kinga no lwimba lwa gundi lwa Green Daddy baluyita batya yayimbye then Adamu remix nga mulimu Rabadaba mulimu kana akawala akanyimbira obulungi bakayita akawala Rachel Ray mulimu nani neno mvubuko no ebitandike yes omaya ne tulina abasajja n'abagezi bamanyi music olimba baluyita bitandike remix no original we yasinga okukolera Julius remix fena remix tujakiza naye bannanga alina kakasa muno Rabadaba ainamu kakubase wakawulira Rabadaba wangu nene Rachel Ray yali wa tabu mweyo remix Rachel Ray bilaja paponi yosofu so omuyimbi amanyiddwa nga Shidy Style yavuddeyo bambi nayogera ku nsonga z'omuyimbi amanyiddwa nga Lil Pazo n'omulugu bwe w'omululu okugenda mu maaso mu bayimbi be Uganda naye nga ye kyali wa Lil Pazo ennyo basambanga kapiira eri ku bayani emunyonyo avuddeyo ate okulaba nga amuyamba era ng'ezimu ku nsonga zeyayogeddeko yabadde ensonga y'okulaba muno ye mukazi wa Lil Pazo yasooka omukubira yakwata audio note eyo kwa nalyo nga lwaki okukwata audio note za family ya muno noziteeka mu group y'abayimbi n'agamba that is the only way gye musobola okuba nga mukola ki nga muyambamu muyimbi munnaffe because we sizikwate nenziteekayo nenzija nembeegambira ebigambo kitegeeza nti nno mugenda kulowooza nze nnimba mugenda kulowooza nze yeeyagaliza oba nze ayagala okulya ssente zino so it's better nenteekayo audio note za ne abantu abampi babi bannange nentekayo audio note za mukyala wa Lil Pazo mu WhatsApp group y'abayimbi then mwoka mukitegera muno omukyalo ono obulumi bwakola ki bwayita mu bungi era Lil Pazo obulumi bwakola ki bwalimu bungi nnyo so Shidy Style twamuguddeko twamusanze side za wali emakinde ne tugezaako okwogerako naye ku nsonga ezigenda mu maaso mu bulamu bwa Lil Pazo ali mu mbeera ki famire ye egamba etya abayimbi mu group yaabwe kyamaanyi ki kye bataddewo okulaba muno basumulula embeera nga zino babayamba omuyimbi amanyiddwa nga Lil Pazo n'atunyonyola era mu ebimu bye yatunyonyodde bye ngenda okubanga kutuusako amanyenze King Smith ateekamu ssente simulala ye mukulu amanyiddwa nga owa King Montage Studios basangibwa awo nankulabye waggulu ku kizimbe ekimanyiddwa nga ekya Prime Complex gendawo obawagire bakuba ebifaananyi mu buli nsonda yonna eya Uganda ne wabweru w'eggwanga nayo basangibwayo era osobola basanga awo ku Dansam Road side zaawe UK balina offices so oba oli UK ng'oli bweru oyagadde siro bakole services gendawo ojja basanga aba King Studios ne wana Uganda tumanyiddwa nga aba King Montage Studios so jangu otoyengeko tubenga tukusako services zaffe kasoka tugende ewa Shidy Style atubulireko ko ku byama ne sente z'abayimbi ne sente za Lil Pazo omukyanga ozuzirimu wa akavuya akazirimu bwe tukoma tugenda mu maaso namuli amala mangi nnyo naye guli erimu eri akabako tovaawo lirindire nalyo mulanga wabula ffe abali mu group asoka nensirikirira kati ne muli ne ngamba bituufu si bituufu ife mayindi yaffe ffenna twali abagenda eggulu baali kutuwa information ki information yasobola okuvaayo yali ali Lil Pazo muki mulwadde kakati watawo ennaku bbiri Pazo alumizibwa nnyo wabula nze Pazo yali yantwalako ewuwe ewa mukyala we ewuwe na Nyanjula nga mukwano gwe kakati mukyala we ndowooza ye yali alina essimu yange kati nze mba ndi wakalwa dhaisa wanga nnya omukazi ngankubira angamba imujabaleko Shidy amugamba kale ngamba inze mukyala wa Lil Pazo naye munnange Shidy munnange nsaba kunyamba bawange ali munnange mu mbeera mbi bawange tulina buyambi tulina ssente ate gwe muyimbi bawange gwe yakyako waka naye nkulaba naye mbadde nsaba nze siri muntu wa kamera onyambe okunge bayimbi banno bandetere ku buyambi ndi mukazi ndi lubuto era obusente bwange bwe mbadde nnina obw'okuzaala
menya akabox nembuteeka mu ddagala lyani yali Pazo kati nze omutima gwankuba nnyo olw'ensonga mbu mu superstar mwalimu abakulembeze abalina okugako eki ensonga nze kye nakola nalikodinga omukyala nga nkubidde essimu nakwata voice note eyo nengiteeka mu group ng'omukazi alajana bawulirize nze okusinga okujja kubagamba nti bannange omusajja ali bubi bawuliriza message eyo era ngenda kati Abdumulas yali ode asangiddwa dda ng'akirimu kwe kunkubira essimu ne tukwatagana ne Abdumulas ne Betty Mpologoma then batandika abantu okusonda ssente okuyamba Lil Pazo enkeera nga mmaze oteeka voice note eyo bakuŋŋanyayo ssente ezasooka era twesitula nze Abdumulas ne Betty Mpologoma ne tugenda ebbombo twasanga omusajja ali mu mbeera mbi nga bamulongosezza wano wonna wabula nga waliyo amazzi agafuluma agadropinga ne tuba mu mbeera mbi era abakazi bakaaba gundi Betty Mpologoma akaaba ne mukwali mufulumye ebweru Pazo ne mugamba Pazo oli musajja mugomu era ogenda kuwona mbu okuva olwo Pazo abadde takyukangako naye nze mbadde omulimu gwenkola nga mukazi we akaera kunkubira nze nitaka voice note za mukyala we okufuna ssente era nze kyekyo kyensobola ogamba muno muganda wange muyambye okunga abayimbi mu group yange eno okufuna ssente zasooka nezabasonda kati okutuuka ku Pazo. Okay, tulaba Lil Pazo bamugyeyo bamulesa nakasere ati kigambibwa nti nno buli lunaku spendinga miliyoni ssente nyingi mugenda muyamba mutya tugenda muyamba olw'ensonga mbu buli muntu kati kino kyavudde oba kaŋŋambe kyavudde mu nkola n'omuntu oba yokusaaga mbu ekintu kati leero kyenvaze okulaba buli muyimbi avuddeyo ng'atandise okulumirirwa buli muyimbi atandise okulaga mbu ali mu contributinga era nze mbadde nsaba buli muyimbi oba soli muyimbi bapromota babalamu babajjo bonna butekisi bajje bakontributinge ku ssente z'ono omwana tulwanise obulamu tuve ku bino ebyokulwanira ssente mbu nze mbadde sikolamu nsonjaga ssente ezaawa tusooke tutaase obulamu bw'omuntu ebyo ssente bijja oluvannyuma. Tulaba mu kusooka twabitwalanga byakusaaga abantu babitwalanga byakusaaga nga balowoozebwa omukulu ali mu kabadi ayagala ssente naye kati bifuuse bya serious. Twalaba mwakolerako ku bayimbi ab'enjawulo kawash tusubye nti nono mugenda mukolerako kawash. Lil Pazo waali teetaaga kawash olw'ensonga mbu alina emikwano ba superstars ate yafunye obulwadde obwo oba obuzibu yabufunye ali ku transit ng'ali ne banne ba superstars bali mu kusaka ssente oba mu kusaka ekinayamba industry yaffe kitegeeza teetaaga mbu kawash olw'ensonga abakulembeze aba music industry bali mu kunoonya ssente eziyamba music industry kati Lil Pazo ali mu music industry mbu waliwo ssente so muyamba bo bennyini singa sibya kawash balina ocontributinga ku Lil Pazo ku bulamu bwe. Abasinga balowooza nti Lil Pazo yayinza okuvaako okuba nti mugenda kwegatta leka baneme gamba mbu nno kuba mweyawulayawula beyawulayawula dda naye ebyabayimbi byakusika mugwa eby'abayimbi bya nnugu eby'abayimbi byakwewalana tebasobola bonna era kwegatta bonna era ono abayegatta n'ono ng'alabavayo bagamba oli mukyamu oba bagata n'ono era omulaga avayo agamba buno bukyamu kati ebintu ebyokugatta olw'ensonga mulimu ssente ate ssente mulabe ssente yasinga okwawula abantu senga tubadde twegatta nga kintu muno kyakulya mmere twandeegasse mangu naye ekintu ekyo okwegatta nga kya ssente kikisinga obuzibu mbu omuntu agamba nze nafuna mmeka 5 nafuna 10 kati olina agamba lwaki yafuna 10 lwaki yafuna 2 sa kwegatta mangu mbu kigenda twala time abayimbi okwegatta olw'ensonga twegatta ebintu bya ssente senga kibadde kintu kya mukolo kyakulya mmere afandika semangu naye ekintu kirimu ssente problem ekintu ky'abayimbi nga bo abayimbi kyembamanyika abayimbi n'omulugube kati omuntu alina omulugube tasobola kwegatta n'abanne mangu oba osobola kunyonyola otya mbu abayimbi tulina omulugube kati mbu tulina sobola kujja okwejjamu omulugube then twegatte ng'omuntu abayimbi tafa kooli
omuyimbi afaako yekka ne famire ye kumbe senga omuyimbi asobola kugamba nze bwenfuna ne gundi afune twandegasi wabula ye omuyimbi agamba nze kanfune mambooli kumbe awo noono tasobola kubanga ayagala ono afunye amujoge bwebuzibu tuyina bwe bwokka naye senga nga tulinga abayimbi abalambu obanga bawa naye nga bwenfuna ngenda kwagaliza omulala afune ebyawano njagala nfune nzije nkyankujoge n'emmotoka mpya n'engoye nga mpya mbuno nkujoga ti tusobola kwegatta mangu